Kuyayana kwa bannayuganda abalina ennyonte y'okulaba ku nkyukakyuka ate era mukadde kamu n'okuyayana kwa bannayuganda abalina endowooza n'obwagazi bw'okulaba nti ebyo byonna bye baakolerera babisigaza mu mikono gyabwe kyoyinza okuyita protecting the gains kwandiba nti kugenda kufuna amakulu ag'ekika ekyawaggulu sinakindi okuddibwamu sinakindi bw'eba nnyonta nkalamata yakuwona bw'eba njala omukuto gwakulabwako oluvannyuma lw'okuba nti waliwo ekitegekeddwa nga bw'olaba ku screen oludda luno omukulu eyeenaanise ekyambalo ekya langi eya kyenvu ate era ne ku ludda luno olw'omukono oguli emmere omukulu eyeenaanise akataayi akamyukirivu w'okuzaama ku sayidi eno kuyimirirawo kulwa ekibiina ki National Resistance Movement giyite NRM ate ku ludda luno kuyimirirawo kulwa ekibiina ki National Unity Platform oba giyite NUP ababiri basuubirwa okuba nga bakugwisanya obwenyi oluvannyuma lwa TV eya NTV Turning on your world okumaliriza okukakasa nti enteekateeka zonna ziwedde ez'okulaba nga President Yoweri Kaguta Museveni asisinkana n'omukulu Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina ki NUP the National Unity Platform wabula ababiri bano si kusisinkana kunywamu kacyayi nedda ababiri okusisinkana okuba nti bakubaganya empawa obanga bakubaganya ebirowoozo live ku TV ey'eggwanga NTV ng'ensi yonna etudde esirise mu kawolawola esobole okuba ng'ewuliza ebirowoozo by'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ate era mukadde kamu ewulize n'ebirowoozo by'omukulu Mwami Yoweri Kaguta Museveni okulaba ku babiri ani ddala agwanidde ani alina manifesto eŋŋumu era ennamu okukakasa kw'ensisinkano ya Bobi Wine wamu ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku debate joyinza okuyita the presidential debate kukakasiddwa omukutu gwa NTV nga bayita ku mukutu gwabwe omugatta bantu era ng'ebimu ku bigambo ebiwandiikiddwako bagambye nti who can take Uganda forward muntu kyasobola okuba nga atwala Uganda mu maaso. Tune into NTV Uganda this Sunday for the 2026 general election presidential debate nti mwenna ku Sunday munaabe ebigere muyingira amayumba gammwe musobola okuba nga muteekako TV ya NTV akawungeezi saamawulire g'akawungeezi obudde nga buwungedde. Get the chance to hear from all the candidates on one stage as they present their visions for the country. Nti kino kye kiseera buli munnayuganda okufuna omukisa ogw'enjawulo okutuula ewakaawo owulize abasimbyewo ku bwa president bonna nga bali mu kifo kye kimu nga bawayaamu era nga bakubaganya empawa kyewandibadde okuba obanga oyita debate. Omukyala gw'olaba ku screen eddakiika eno omukyala ono ye Flavia ono ye head of broadcast ku NMG Uganda oba yakulira ebiweerezebwa ku mpewo ku mikutu gya NMG omuli NTV, KFM ne Dembe FM. Wakati nga NTV emaze okuteekayo obubaka bangi babadde balowooza nti kiyinza obutamala kukakasa nti presidential debate egenda kubeerawo ku Sunday eno essaawa 2 ez'ekiro ku NTV era nga ekyo kyoyinza okuba nga olaba ye artwork bagamba nti race for 2026 elections Sunday 30th November 2025 8 p.m. Sunday eno njagala okutegeeza nti eggulu ndi recordinga nga 27 November ku makya nnyo kati ku Sunday ekiro kati eno ye official account ya Flavia oba muyite Flavia tumusiime NTV we yamaze okulangirira kati yenga omukyala head of broadcast NMG oba akulira ebiweerezebwa ku mpewo
naye kyabadde kimukakatako okukakasa bannayuganda nti ebintu si byanjwanjwa ebyaddala NTV egenda tegeka debate y'abeesimbyewo ku bwa president ekyo n'akikola butereevu. Kati ebibuuzo byatandise okuba nga bibuuzibwa Flavia Tumusiime engeri gye kiri nti y'omu ku bakulu abatwala NTV waliwo eyamugambye, waliwo eyabuuzizza nti not until I know who will be the moderator. Ono yagambye nti tasobola kukkiriza nti debate eno ebyaddala egenda kubeerawo okujjako nga bamubuulidde ani agenda oba moderator wa debate eno. Moderator yabeera omukubiriza. Flavia Tumusiime n'amuddamu nti that's the real surprise of that evening, a good surprise. Ekitegeeza NTV oluvannyuma lw'okubanga eteeseteese debate eno omuntu agenda okuba nga agituddemu bamuterese era bamukuumye nga kyama. Just batugamba nti ku Sunday saawa kasita ziwera 2 ez'akawungeezi buli munnayuganda alina okuba nga ateze TV ye alabe omukulu mwami Kyagulanyi Robert Sentamu ng'amaaso agolese mwami Yoweri Kaguta Museveni bano ababiri bwe babbinkanira entebe ennene ey'eggwanga. Kati olw'okuba nti ababiri bensinze okuba nga njogerako, omu ali eyayinza olowooza ababiri be bokka abagenda okubeera mu studio oba bagenda okubeera mu kifo ewagenda okutegekerwa debate eno ba president nga bakubaganya empawa. Mukwano gwange lisiti si y'abantu babiri bokka. Abeesimbyewo omulundi guno bali abantu 8. Okusookera ddala mwami Yoweri Kaguta Museveni ono nga negye buli eno yakyali ku ntebe y'obwa president mu ggwanga agyegwanyiza Robert Kyagulanyi Sentamu, mwami Roberto Kyagulanyi Sentamu ku lwa NUP. Mwami Mugisha Grigori Muntu ali ku kibiina ekya ANT ate omukulu Nandala Nathan Mafabi FDC ajja kubeerawo okubeera nga representinga. Omukulu Mubaraka Munyagwa Common Man's Party CMP ate omukulu amanyiddwa nga Joseph Elton Mabirizi ono ali ku kibiina ekya Conservative Party. Omukulu Robert Kasibante ono yeesimbyewo era naye ku bwa president. Ekibiina kwajjidde kyekya NPP gyoyinza okukeera n'oyita National Peasants Party. Kati ate omukulu omulala gw'olaba still ku screen amanyiddwa nga Frank Kabinga Bulira ono ali ku RPP, Revolutionary People's Party. Kati oluvannyuma lw'okuba nti NTV Uganda erangiridde nti eteeseteese debate ku Sunday eno ekiro saawa 2 ez'ekiro, abo bonna nga bo balaba 8 basuubirwa okubeera mu studio oba okubeera ewategekeddwa debate eno mu budde bwe bumu ku ssaawa ze zimu zirina okuwera ssaawa 2 nga bonna batuuse okusinziira ku mateeka ga debate eno. Wabula nga abantu basinze kuba nga beesunga mwami Yoweri Kaguta Museveni wamu ne mwami Robert Kyagulanyi Sentamu mulaini efaananako bwetyo. Kati ntunudda mu kusaidi ya NUP okufunayoko any kind of a reply. NRM is yet to reply, NUP is yet to reply using the official channels, but omu kubaina card y'ekibiina ki NUP mwana mulenzi amanyiddwa nga Pius Jadwa agambye nti President Kyagulanyi His Excellency Bobi Wine will only attend on condition that all other 7 presidential candidates accept the invitation. Natekako copy NTV Uganda Shu Nsubirwa Ms. Flavia. Kati Pius Jadwa yaina kadi y'ekibiina ki NUP side zeruzire eyo era nga atera nnyo okutambulira ku convoy ya Bobi Wine bw'abanga afeffetta akalulu. Ono awandiise n'agamba nti Bobi Wine okujja mu debate eno egenda n'okubeera mu President Museveni. Bobi Wine asobola kujja just kasita bamukakasa nti bakandidenti bonna bagenda kubeerawo. Kanjagadde nkuvuga enkuzeeyoko omwaka gwali gwa 2016 we twali tweteekerateekera okuyingira akalulu k'omwaka ogwo. Abantu 8 be baali beesimbyewo n'omulundi ogwo. Waliwo debate eyategekebwa era nga yali very successful. Besigye ebiseera bye yali yeesimbye ku mwami Yoweri Kaguta Museveni
bano basisinkana mu kifo kyekimu ne bacandidates abalala era akabinkano kaali k'amaanyi. In fact nkuleeteddeyo ku video kwebyo ebyaliwo olunaku olwo osobola okubanga naawe weerolerako ekiddala ekyagenda mu maaso akadde ako. Ojja kujjukira kwaliko omukulu Vinicius Baryamureeba, ne kubeerako omukulu Biraaro, ne kubaako Besigye yennyini, ne kubaako Abed Bwanika, ne kubeerako omukyala Marin Warube Kyalya, ne kubaako Mabirizi Joseph Ngono yakomyewo, ne kubaako omukulu Amama Mbabazi ne mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era ebiseera ebyo debate eno egenda okubeerawo nga yali mu buyinza obw'eggwanga lino nyaffe Uganda. Kanti yagadde nkukubireko toki nkutwaleko ewa Dr. Kiza Besigye. Ebimu ku bigambo bye yaguzaawo debate eno bwe yali etandika byali bigambo bye yali aweereza President Museveni ng'amwegese amaaso wakati mu kubanga amusookasooka n'okumufumita obugambo ku mutima. Thank you very much and a very good evening to all of you, ladies and gentlemen. Thanks for coming to this debate. This building where we sit is actually a building that has profound influence on my being here tonight, because in February of 1981, I was incarcerated in this building, actually in the direction where candidate Museveni came from. And it was a tough time. Many of the people I was with in that dungeon have never been seen again. And these were very respectable, some of them elderly people. And our arrest, both myself and those individuals' arrest, had been prompted by a war that had started a short while earlier, a war that came out of a rigged election of 1980. In 1980, I had been a supporter of candidate Museveni, who was then leading the party called Uganda Patriotic Movement, and which after the elections he started a war challenging the outcome of that election. And I was lucky to come out of this dungeon alive, fled into exile. And it was from exile that I came back and joined him in the war, a war that lasted 5 years and consumed more than 500,000 people. And thanks to God, and it's only God that brought us back to this town. In 1986. Mukutandika okweyanjula mu debate eno, bigambo by'owulidde byali bya Dr. Kiza Besigye, omu ku baali beesimbyewo mu kalulu k'omwaka 2016, era nga presidential debate eno ye yali esookedde ddala. It was the first ever televised presidential debate on the 15th of January 2016. The debate took place at the Kampala Serena Hotel, and you remember very well. Omukyala Nancy Kachungira wamu ne Alan Kasujja be baali ba moderate aba debate eno, era yali very successful. President Museveni naawe ebirowoozo bye, Dr. Kiza Besigye naawe ebirowoozo bye, ne boogera bye baawukanya ne bacandidates abalala nga bwe baali. Kati bwe tuvaawo omwaka 2021, omwaka Bobi Wine gwasookera ddala okubanga yeesimbawo ku bwa president, bannayuganda baalina ennyonta y'amaanyi okumulabako ng'era atudde ku debate y'emu nga Besigye gye yalina mu 2016, ate engeri gye kyali nti omulundi guno opposition leader eyali asinga amaanyi n'okuba nti nno ekibiina kye kyekisinga era ekikutte omumuli ebiseera ebyo bya 2021 yali Robert Kyagulanyi Ssentamu. Buli omu yali ayaayaana okulaba nga wabeerawo debate omwaka ogwo gwa 2021.
wabula njagala okutegeeza nti debate eya 2016 ye yakoma bwe tutuuka mu kalulu ka 2021 kiki ekyatuukawo obutafuna debate. Inter-Religious Council of Uganda oba gyoyinza okuyita RCU yavaayo neerangirira baali bateeseteese presidential debates 2 wabula yavaayo neerangirira nti baali bazisazizaamu oba yakola kyoyinza okuyita yazongerayo indefinitely. Nzijukira bulungi olunaku lwali lwa kusatu Archbishop wa Church ya Uganda mu kaseera ako Reverend Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu era nga ye yali co-chair owa Council of Presidents of IRCU yalangirira. In fact mu kulangirira okwo ne Dr. Joseph Serwadda yaliwo. Yes, Dr. Joseph Serwadda mujjukira bulungi naye yaliwo nga bakola okulangirira okwo mu baamawulire nga bategeeza nga presidential debate we yali tegenda kubeerawo. Ensonga gye baawa lwaki tebakola presidential debate yali esuubira okubeeramu Bobi Wine, President Museveni n'abalala nga bw'obalaba ku screen nti ensonga z'ebyenfuna zaagana nti resources zaali tezimala. Bagamba there were limited resources era nti yemu ku nsonga lwaki presidential debate eyo teyabaawo. So nebanga yasazibwamu presidential debate era nga bangi abaali beesunga okulaba ku Bobi Wine ne President Museveni nga bali mu debate yemu ku birowoozo by'Abannayuganda baavaawo ng'ennyonta oba enkalamate bali bubi paka NTV weegambye nti egenda kukikola Sande eno ng'ennaku z'omwezi 3. Kati mwana mulezi amanyiddwa nga Frank Ntambi Wine Balkeza akoze post oluvannyuma lw'okulaba nti NTV egenda kukola debate. Wabula post ekoleddwa mwana mulenzi ono Frank Ntambi Wine Balkeza efunye a lot of criticism. Bw'akoze post yeeno Frank Ntambi ate atandise kusekerera NBS TV n'agigamba nti akaseera konna ebadde kamaze ng'ekolakola bidebate ebiri awo bwe bityo naye kati NTV kyekiseera ebalageko. Bibadde bigambo bya mwana mulenzi Frank Ntambi era agambe n'ogamba nti kati aba NBS kwolwo bajja kwekweka mu kamooli batandika okuba nga balingiriza debate eno nga beggalidde mu kisenge. Ebigambo ne bitandika okuwuuma. Kampiteiteko wano mu comments obutonotono olabe bannayuganda kiki balowooza naddala ku mukutu omugatta bantu ogwa X. Wano bamuyita Douglas agambye hold the neck oba kyoyinza okuyita tema ensingo. Main Street agamba daily talent show in reference to the presidential debate without Museveni is right. Reliable sources say he will not attend. Instead, he will have a one-on-one with NBS. Yeah. Severiana nerigamba mukati muliwe kwebyo President Museveni butajja kujeno kwa TV atajja genda aba NBS one-on-one. Just ekyo kibadde kirowoozo kyomu kuba komenti nze. Ono bamuyita Petit Mukiga. If NRM has managed to ban NMG from its campaigns, their candidate that attend a debate organized by NMG, unless when it will be on both media houses like the one which was hosted by the Religious Council. Let's remember that debate also the president refused to be asked questions by Shak Sali. Kati ono Petit Mukiga agambye muli mugamba nti debate egenda kubeerawo ne mulina okukijjukira nti NMG oba NTV bano abategese debate babagoba okukavaringa emikolo gya NRM emikolo President Museveni waali bagibagobako. Kati kijja kitya nti NTV etegese era nti nno President Museveni agenda kujja abeere mu debate eno etegekeddwa NTV Uganda.
Presidential debates are not organized by a single TV station. You have been here for some time. Lest you know this, you even know that the last debate was picked from UBC. Let's put the records right. Onobamita, I am Lodrick. Agamba Frank and Amiti nedda naawe. Beera ng'omuntu asomyeko era alaba ensonga. Debate zino ez'obwa president tezibeera za TV emu. Presidential debate eri eyaggwa yategekebwa UBC. Era nga TV zonna ezisigadde zagendanga ku UBC kwe zajjanga feed oba kwe zajjanga live broadcast ezo ne ziteeka ku ma TV gaazo ag'enjawulo. Kalodwika abadde agamba mwana mulenzi ono Frank Antambi nti nedda ssebo tekisoboka kubanga debate egenda ku broadcastinga ku NTV kwokka. Ekyo kiyinza obutasoboka. Mr. Ntambi, other TVs will also be allowed. Olina agamba nti Ntambi ssebo ne TV endala zijja kukkirizibwa ku debate eno. Arobamita brightly. Will Mzee attend a debate organized by NMG which he banned from appearing anywhere near his presence? Brightly naye n'abuuza ekibuuzo bannayuganda abalala kye bali mu kwebuuza nti President Museveni ddala anajja ku NTV ng'ate yagigaana okuddamu okusembera waali. Eyo debate enaasoboka kweri oba? The PR team from UBC and NBS won't allow candidate Museveni to participate in the debate for obvious reasons. Evans n'agamba mbu abakola PR ku TV ya UBC ne NBS tebajja kukkiriza candidate President Museveni kubeera nga agenda mu debate eyo ku lw'ensonga za PR. Ono bamwita kityo Isa agamba nti ekintu kya Ntambi ne NBS kiri personal. Engeri Frank Ntambi gy'alumbaganamu NBS TV yadibanga just agiinako bubeezi kakuku. Omuntu n'obanga okolokota banno buli ddakiika gy'ofunayo. Joe, but do you realize that time will come when you no longer beef the brand you are trying to fight? Because I want to believe that it's bigger than what you actually think. And fighting something bigger than you never ends in your favor most times. Ono yabadde alabula Frank Ntambi nti naye ssebo ennwana gy'olwanamu NBS okimanyi nti akaseera kasobola okutuuka ng'ebyo by'ogirwana tokyabirwana. Namugamba nti brandi zino ennene ebiseera ebisinga bw'ogirwana ennyo osobola okutuuka n'ekuwangula kuba yeeba brandi nnene. Ono bamwita Zenji agamba nti I thought you said NBS is NRM, so how could they lose the debate? Onagamba nti nali manyi mugamba nti NBS ya NRM kati kijja kitya nti debate sibe bagitutte oba mwali mugamba nti NBS ya NRM. Ono bamwita Frank Rwanga. NTV Uganda is more biased and supportive of Bobi Wine, but I guess you don't want to talk about it. Ono nagamba Frank Ntambi NTV nayo nga side yekubira nnyo ku side ya Bobi Wine. Ekyo kyo nga temukyogerako. Frank Rwanga yabadde yanukula kya Ntambi. Ekyo kubeera nti abadde ayogera nnyo ku NTV ng'agisuuta n'okuba nti afa ebya NBS naddala mu line ya debate ey'obwa president egenda okubeerawo. Ono bamwita Dr. Kakuru. The debate won't make sense because I doubt Mzee will attend and it's fair play. The opponent has been olinga agamba nti yasubira debate eyinza obutabaawo. Mzee yayinza obutajja. Ono bamwita Muhanji Duncan. There is a difference between what you can wish and what could actually happen. We are here and Sunday is not far. That debate won't happen, and if it happens, it will have just 3 candidates from the 8. Muhanji agamba nti waliwo enjawulo ku kintu ky'osuubira n'ekyo kyennyini ekisobola okubaawo. Agamba nti eyo debate tegenda kubaawo. Oba si kyo eyinza obaamu abantu 3 bokka. Jjukira abeesibyewo bali 8. Ono bamwita Lekman. I'm sure wondering what Bobi will debate. Oyo mbeera yakwogera kunafya. I'm sure this was raised and approved as deal between her. Abaana kye bayekola wano. Panel, beat them bro. Like President Museveni want to be present. Kati onagamba, let President Museveni also decline this one and we see. Kati ono yakikoledde mutima gwa NBS.
nti abe-NUP babadde ennaku ezo beesamba NBS era nga tebagendayo mu debate za NBS okuviira ddala ku David Lewis Rubongoya, okuviira ddala ku bakulu ab'enjawulo. Ojja kujjukira omukulu Mulyanyama yagaana okugendayo, Eugenia Nassolo era naye alina kadi ya NUP naye yagaana okugendayo, n'abasigadde omukulu Javiire okuva wali e Masaka naye yagaana okugenda ku NBS, Buterevu n'abawandiikira n'ensonga lwaki, n'abasigadde bonna baagaana okuba nti ba appearinga ku NBS mu debate eza NBS zebadde tegese ez'ababaka ba parliament. Kati oli agambye nti kale kati nange njagala President Museveni agaana okujja ku NTV tulabe ekintu kibeere ddulo ye kati akyogerera mutima guli gwaki gwa NBS. Ono bamuyita the son of peasant. Everyone can bet President Museveni can't attend. Nti kino kirabwa n'ayonka President Museveni tajja kubanga ajja. Buli omu nno alowooza nti Bobi Wine yatajje, President Museveni yatajje. Bobi Wine yatajje, President Museveni yatajje. Naye ng'ekiriwo kiri nti presidential debate yategekeddwa ku lwa bonna. Kati buli omu alina ttiimu gy'aliko wano abamu bagamba tajja kujja, abalala baga ajja kujja, abalala bagamba ono ajja kujja oli tajje, oli ajja kujja ono tajje, ono tajja kujja ate oli ajje. Bye biri awo buli omu byali mu kubaganako empawa. Ono bamuyita Kelson photograph. I don't think President Museveni and Kyagulanyi will win. Will participate. Ono agamba yakimanyi bulungi nti bombi tebajja kujja. Then ono bamuyita Douglas Teboyeth n'agamba is it true? Like who is the organizer? By the way, abantu bangi abali mu kwebuuza ddala NTV Uganda yagala okukakasa nti yetegese debate eno yo yokka yegitegese. In fact ekyo kisobola kulabwa lunaku lwa Sunday. Amazima we gaba nti NTV eyo ketegese ebeera ejja kubeera ne exclusive rights. Wetugamba exclusive rights yejja kuba n'olukusa olw'enkomeredde ku ngeri gyegenda okuba nti esaasaanyamu debate eno oba engeri gyegenda gibroadcastingamu. Kitegeeza singa NTV ebeera nga yabadde successful nga yayiseemu mu kusalawo kwayo okuba ng'etegeka debate eno, singa kiba nga kiri successful kiba kitegeeza TV zonna ku olwo zijja kuba zirina kutuula bwe ziti zitunulde NTV nga eri mu kweyagala obanga eri mu kwejovaana ne viewership. Olw'ensonga nti President Museveni bw'abanga atudde, Bobi Wine n'atuula, Mugisha Muntu n'atuula, ayogera ku Nandala Mafaabi, Kabinga, Kasibante, Mabirizi, bonna we babanga batudde ne Munyagwa ku meeza emu, buli muntu yandyetaaze okumanya ebirowoozo by'abano bonna nga bwe beesimbyewo. But just take an instance nga bonna bazze nga TV emu yokka mu Uganda yeri mu kulaga show eyo, oba nga TV emu yokka yeri mu kulaga interview eyo, nga teri TV ndala yonna ekkirizibwa yadde okukajjako kopi yadde okubbirira content ono. Olowooza kibeera kinaaba kitya? Bantu kwewaana kubeera ku masimu n'ekisuubirwa nti amasimu gonna gaba gakudda mu nsawo, buli omu agegeke mwami Yoweri Museveni ne wamu ne mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abasigadde omukaaga nga bwe nzimba kunnyonnyola. Bagamba NBS would take it to Afro Mobile app. Kino kigamba mbu NBS ebejja ku debate gitwala ku Afro Mobile app. Anagamba nti unfortunately we would be busy watching Arsenal vs Chelsea match that time. Mchibuuza ndipo kibaze hey sebo hey by the way no luba lujja kuba lunaku lwa nsasagge. Okimanyi nti nno ate ku olwe Sunday kati ate abalabi b'omupiira balinayo omupiira gwa Chelsea na Arsenal. Naye ate zino nsonga za ggwanga ebyo eby'emipiira bibeera bijja kujja luvannyuma. Kusanda awo obudde obwo ate omwana akoogeddeko kusanda awo obudde obwo kusanda awo obudde obwo Arsenal ne Chelsea bajja babazannya mu budde bwennyini obwa debate. Naye era abantu baagala ensi yaabwe se bajja sooka debate ebya Arsenal ne Chelsea balabe replay.
wamma kati nga tumaliriza vidiyo eno wamma mbuuza ku bano bonna nga bw'obalaba ani gwe weesunze mu debate singa debate eno ebeera ebaddewo ye debate eno singa ebaawo wakati bonna nga bateesa gwe kibuuzo ki kye wandyagadde okubuuza abamu ku ba presidential candidate bano abeesimbyewo era wamma gw'osuubira president Museveni wamu ne Bobi Wine banaatuula wamu mu debate eno era banaafaanaganya debate eyasooka okubaawo Dr. Kiza Besigye bwe yakkiriza okutuula ne mwami Museveni mu budde bwe bumu era ne bakubaganya ebirowoozo olowooza kiki ky'osuubira ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya balina ebyokulya yogera ku daddies yogera ku binyeebwa amawogola yogera ku bagiya yogera ku cupcakes yogera ku donuts osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki ky'olowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.